Ono ye wolokoso mu weekend taxi. Okay, yongera kubuzaako na jeso kwate ngo tumbude mpologomeno nje yedembe nate a program wolokoso je kyagenda nayo okwate atongero kimaliriza mpola kale. Okay, yongera kubuzaako na jeso kwate ngo tumbude mpologomeno nje yedembe nate a program wolokoso je kyagenda nayo okwate atongero kimaliriza mpola kale. Ono ye wolokoso mu weekend taxi. Okay, yongera kubuzaako na jeso kwate ngo tumbude mpologomeno nje yedembe nate a program wolokoso je kyagenda nayo okwate atongero kimaliriza mpola kale. Ne wado katukwate u. Olunaku lweggulo lwageze mu byafaayo eryo muyimbi David Lutalo. Oluvannyuma lw'okukola ekivulo ekyali kitumiddwa tugende concert wali ku Hotel Africana twatuseewo ku ssaawa 2:29 era nga bwe twagenze oba bwe twatukidde ku saidi awo ng'enkulungo ya Kanala ka Airtel awo ku Jinja Road ng'eggaddwa polisi y'ebidduka era ng'ennyiriri zonna ozirabye ddala nga zoolekera Hotel Africana okuba ate nga zeesoga mu kivulu kya David Lutalo. Tugenda yingira Hotel Africana ng'abantu bayingidde dda okuba ate nga banyumirwa omubali gw'omuyimbi ono David Lutalo era nga bakira n'abayimbi abadde bamuwerekeddeko babadde ajjalanga nga beeriise enkuli ku stage. Muno mwabadde Voltage Music, mwabadde Maro, Karo Kasita, Gurunedi Official, Johnny Black era ku ssaawa 3:7 show yaguddwa mu butongole nga owulira engulungo wano ne mubali gw'endongo nga gusimulukuka. Zabadde 3:33 David Lutalo yayingiddeyo ku stage nga yesaze akakooti akalimu ebyeru ewalanga kalimu ya brown nga kuliko emiyondo eja gold sakakagato akamasamasa awono ne kulabira omufulirizo gw'ennyimba kyenkalo gwatutesa wange mu ekitundu omwabadde ennyimba zo mwabadde kapapala jujuwe ekiravulavu nandikwese mu kyalo era nakawereza mozaverio ai mukaba so nice wololo manya osanula kwasa nga wowulira wano. Datika atanu mwemu David Lutalo yawumuddemu olobaka stage nga bakira ekubyeko abayimbi banne abadde beeswanta ati bakira naffe tuwemu ku stage tugibandule nga woowulira wano.
sababu ni mtwali wanagama tekeza genda hivi sawa ndio kajaji ndio mwanakenda wao. Ya kusawa 5 n'ekitundu David Lutalo yakomya ku stage n'abadda mu butonga atana bakubako mwabadde engumba zange nakusima nkwagalira ddala iti zote tugende bakiranga baba wagiza abazze okubatanga bayina mu kivulu kireno nga balinga batakyali kusinga bawoza timu Katonda yatuwa David Lutalo oh mama ati obuyimba bwakuba butukwatako kubanga bwa mukwano mwerere jemba saba basigadde waka wala weberemo mwako okujja olojime okubedina programu nyingi ezinyumira biko programu ya Ndaos olina lukwa jeje kwegamba programu nyingi nnyo mwana eziko katoli mu wolokoso bakole kyoyogera wolokoso mwana olabe ebyaddala ate wolokoso yasinga kubanga olabe enkya sitola kwaka gacote wuliza programu eyo aya ngebule datika zabadde 5 okwera sawa mukaga ogwekiro kyonako olwejjo obekyakasiro nako olwalero David Lutalo yakomekereza sheno era wakati musanyu eriamanyi era bwate ne yebaza Radio Simba sakona abawagizibwe okubatenga bamubereddeyo okubatenga beyuna mu kivulu kino ya bawuliriza Radio Simba amanya nze David Lutalo bannange mwe bali kumpagira jjo ku Africana leero tuli mukono enchaluwero mujjeto okuba endongo muziki ku muziki luyimba ku luyimba mbagala nnyo okay kubuzizza ko Nyosho Lemon Starboy ekireka nembuzako ku Patrick walai nembuzako ku mukulu amanyidwa nga Raga Piper sako ne ata ya mweba kwata mtumbu de program ndi mbuza Alex Kitonsa wali ku DT Solar enansana nembuza ku Salongo Siraji ogambo otya Sentambi Robert wali elimpo zenna muganga Mnash ogambo otya nembuza mpoza ate ku musawo Debi namusoke wali elimpo zi emengo mudwaliro namwe nawuli omujosinda kwa mpozi ngato otuwuliriza Sola olunaku olwaleero tuli ku Colin Hotel emukono David Lutalo tugende concert olunaku olwaleero ate ku Sunday agende Luwero mu kisaawe gibamuzaala kati tugende aberuwero Kapteni Nsimbi wandi badde watandise okunganya abantu Sula ensonga nga tuli soke tukwate ku show ya David Lutalo ine ekintu kye nalabye David Lutalo ngotunulidde eno phase yazeke ya kamiliyoni Mr. Kisemakula Eddie Kenzo yasanze already David Lutalo aina system yota nayo bawajegendereza abantu bajjanga bazze kulaba mutalo nga ye kati ne batula wabatanna bakutibana amula bako teri kuchamuka tunulira twabadde ku Johnny Black muyimbi wa amani kunedio manya ine nyimba nabalala abadde bazaba maruko ndabona ningi ulabe era kisanyu libalemye okuba yatenga bachamula abantu abadde Lutalo until yewe yazze n'abakuba kati bano bakamyo ne bajjanga bagonza bugoza okitegeera so Lutalo simanyo bamba jogedde bubi nendoza oba ina kuberanga weka ku kivu ayi chemba denge no kugamba nti kati kyekisera atandiko kola show eyiyenga yi ngabola nti bebe kulu akola concert ne yeteera na yukubogu ate kirungi naye ku post oberako bwomu oyimiridde bwotambula paka wasi ku ngattu ku nsonga ya mwami Mayinja alinza okuba obagonze. So can you guys get serious? Akatyo rambulo kasawe deyo. Nesawe dako mjikole namwe.